Birungi si birungi okuba mu State House amawulire gannaku era ebiwugulu bitandise okuba nga bicacanca wano ku State House nga bikaaba nno anti omukulu Yosoite Buhabulwa ekimbe ekikambwe kyandibanga kimukubye wansi okawungezi k'olunaku olwaleero era nga amawulire agaliwo galaga nti omukulu ono okuva lwe yavaayo jjuuzi wano n'agamba omukulu wa South Sudan mbu thank you for killing Sudanese ekintu kino tekyamuleka kyekimu kubanga yafuna okutya n'ekikangabwa n'agamba nti South Sudan tebankube kiyiseewo kitya kumbe nange ndi musi w'abantu kumbe omukulu wa South Sudan alina ebyama bingi ebyamwamite Buhabulwa kati okuva lwe yamulangira ensi yonna nga mukongratulatinga mbu okubeera okuwangula akalulu kumbe naye mubbi naye dictator yeekolera mutima gwa dictator munnange Museveni pressure n'etandika mpolampola okulinnya bwe butyo obadde bwa leero ssanga 12 ekimbe nekimukwatako wangi ekimbe nekimukwatako tobanga atawulidde mukwano gwange wabula tegeka kabuziko tegeka mwana gwe tegeka kyenyenza okugamba nti tegeka aha Mukama Katonda tukolayo ekyamagiro Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine bino byatugamba byatubuulira baganda bange mikwano gyange nyongera obajjukiza n'okubategeeza nti mwami Museveni Tebuhabulwa lutabayisirwa ekimbe ekikambwe kimukubye wansi akawungezi k'olwaleero era ne bagamba nti ekiwugulu kyetookinze kitandise okukaabira ku State House kuba engalo bannange kuba engalo mwana gwe tuyinza okuba tugenda wano okuzina mazina nga gwogaanye okuba engalo n'ennyongero bajjukiza nti ebyamwami Museveni si birungi eruddeyo so baganda bange musabire pulezidenti wammwe nze sirina budde busaba naye mmwe abasobola balina obusobozi ne laavu mumusabire Mukama amusuuse bwewaawo ebeera si ennungi gy'alimu era bagamba nti omukulu akayiseemu dda ng'embuzi yo osalako omutwe munnange ate gwe emyaka 38 ng'ekizibu kyakujjira bwe kiba kirwadde oba owulira nga weetamiddwa kale nno bannayuganda kyetuliko naye nga Mukama kaakati atandise okutunyenyaamu mwana gwe Mukama ajja kukola ekintu wano ensi eyanaamirire mbeere bulindala nga mukirinze kijja ate soon kijja banange tukirindiridde Mukama twanguyizeemu kubanga tomanyi ninda Mukama waffe gye tulinze bannange naye nga ffe tetunaggwamu maanyi tukyalina essuubi kubanga tulaba nga bye tusaba bye bituuka ensala z'Abannayuganda ennyingi amasiga ga Bannayuganda amangi obulumi Bannayuganda ab'enjawulo bwe tuyiseemu Mukama tulaba nga anaatera obuddamu naffe tusse ku kikko bwe tugambe nti weewaawo bannange kibadde kizibu nnyo olumbe lubadde lwatuzingako lumbe nga terunyeenya naye kaakati lulabika nga lutandise okunyeenya era weewaawo Mukama weebale Mukama weebale tutuusaawo wano tuba tumanyi tuba tunaatuukawo nga tubadde amaanyi gatuweddemu nga tugamba omusajja atanyeenyibwamu yaalya biki tulina ebibuuzo bingi n'ebibuuzo ozeeke kaakati ke kaseera ansa tuzifunye wulululululu ekiwugulu kikaba wulululululu kiri ku State House wulululululu kiwugulu bannange kyekikaaba mu ndeke. I congratulate President Salva for killing you, for calling you
not killing you. For calling you. Zimasitya abadde agala okwogera. Ekituufu kiri nti kyasimattuse musimattuke. Newankubadde simwagala naye ate sigenda kumukonjera. Era Museveni ku mulundi guno wejjeeredde n'abantu bagamba nti wakyogedde okigenderedde nga weewugguusa obeeko by'oyisaawo oba obeeko ne b'owooninga. Ne mbagamba ku mulundi guno omusajja mumuwaayiriza. Newankubadde omubi ayonoona mulumbe naye ku mulundi guno omusajja muwaayirize. Omusajja ekigambo kyasimattuse musimattuke. Lwansonga nti ekidomola bwe kijjula amazzi ate tekisobola kuyiika butto. Ekidomola ekijjudde amazzi ne kibimba bwe kituuka okuyiika era kiyiika mazzi. Kati ekidomola kye bayita Museveni kyajjula butemu. Kyabimba butemu. Kakati ate oyagala bwe kituuka okuyiika kiyiika eri obuntu bulamu nedda. Ekidomola kye bayita Museveni bwe kiba kyabimba butemu era kirina kuyiika butemu. Museveni alwawo okwebaza baminisita be nti mwebala obukozi kubanga akimanyi abakozi tabalina. Alwawo okwebaza ba RDC be nti mwebala obukozi kubanga akimanyi nti abakozi tabalina alina babbi. Museveni alwawo okwebaza aba security nti mwebala okukuuma abantu kubanga akimanyi abakuumi b'eddembe tabalina alina batigumbula. Ebiseera ebisinga abantu Museveni be yeebaza be bava ku mission enkambwe. Webala okunzitira ono. Webala okunzitira Bahiga. Webala okunzitira Kirya. Webala okunzitira Kirumira. Webala okunzitira Joani Kagezi. Webala okunzitira Kiggundu. Webala okunzitira Biriga. Webala okunzitira Muzaata. Webala okunzitira Kalisa. Webala okunzitira Archbishop wa Orthodox gwe bayitanga Yona Lwanga. Webala okunzitira Archbishop ow'Abakatuliki omutiibwa Omugenzeera Lwanga. Kakati abantu bonna oba abatemube abeebaza kumuttira abaali badde abakuuma ddembe be yali ebazizzanga nti weebale kuuma nsi abeebaza kutta. Ba RDC be waligambye nti yali beebazizza nti mwebale okunkiikirira bulungi eyo gye sisobola kutuuka abeebaza kutta. Talina ba ministers bakola bulungi nti anaabeebaza bannange weebale kutambuza ministry bulungi. Talina bantu bakola bulungi nti weebale kugatta ku nsi. Olulimi lwa Museveni ekigambo ekisinga okuyitirako genda otemule oba weebale kumutta. Nkiddamu genda omutte oba weebale kumutta. Kye kigambo ekisinga okuyita ku lulimi lwa mwami Yoweri Kaguta Museveni. Bwe kiba nga kye kigambo ekisinga okuyita ku lulimi lwe ng'olulimi lwe lwe kisinga okupracticinga ne bwali balina kyayogera kirala nnyo era olulimi lwe luliyitako ekigambo ky'obutemu kubanga kye kisinga okufuluma mu kamwa ke nga Bayibuli bwe yagamba nti ky'onaalyanga ky'onaafulumanga. Kakati mwami Yoweri Kaguta Museveni alya nnyo obutemu ky'ova olaba era afuluma butemu. Epipa eya asidi bwebimba era efuluma asidi. Akacupa ka soda bw'okanywa enyooti era kayiika soda tekayiika kintu kirala nti oba juice kubanga soda yakajjudde munda. Kakati n'omupembe Yoweri Kaguta Museveni ne bwe walibanga waliwo nsonga ndala etya kakati huyo yabadde mu bagenyi. Ne bwaliba mu bagenyi omanyi omwana ewaka singa tomukubira kufuuyira ku lujjuliro abagenyi lwe balijja mulibeera mutudde ate ali kuswaza so singa wamukuba ng'abagenyi tebannajja. Kakati Museveni olw'obutigumbuzi bwe akitutte nti kya bulijjo kati ne mu bagenyi era alagira ddala ensi nti bannange zeno ndi mutemu. Kyovula yakoze statement. Thank you for killing them. I thank President Salva Kiir for killing them. Sirwakuba yabadde akigenderedde era saagala mumunenye. Njagala mwenenye nga mmwe bazadde be kubanga kakati tukitwale nti Uganda maka mmwe bazadde ba Museveni bwe yayonooneranga ku lujjuliro n'ayisa omukka temwamufaako.
kakati abagenyi bazze akoze ekintu kyekimu naye ku mulundi guno takikoze kagenderero olw'okuba nti ye yakimanyiira nti ne bwempisa omukka nga ndi ku lujjuliro tewali kibaawo ku mulundi guno yaguyisizza mu butanwa kati ate mugjeyo omuggo mumukube naye nga temwamunenya ng'abagenyi tebannajja kati mumunenya lwaki otuswaliza mu bagenyi so singa mwamukuba embooko ze nga tannabaswaliza mu bagenyi omuzogo n'ata gwemanyiiza ne gutakulira munda mu ye oba osanga teyali baswaliza mu bagenyi Museveni buli lwatigumbula mumutunuulira butunuulizi buli lwasaanyaawo mutunuulira mutunuulire buli lwatta abantu mutunuulira mutunuulire kakati abaswazizza mu maaso g'abagenyi ate mugamba nti yakigenderedde nedda kyamusimattuse busimattusi kubanga ekyo kye yajjula munda mu ye gwe ewakaawo wekibanga abaana bo obeebaza kusoma bulungi obeebaza kugenda mugga obeebaza kutya abantu obeebaza kulima ate oli neiba ye abaana be abeebaza kubba mmere ku kyalo kubanga kye basinga okukola kakati n'omupembe Yoweri Kaguta Museveni tomusuubira okwebaza abakozi obulungi be baliwa tomusuubira okwebaza abakozi b'enguudo nti bannaye ministry ya works General Katumba Wamala weebale nnyo weebalire ddala kuba kimanyi nti Katumba Wamala kibombeya kifaananyi kiri awo tekirina buyinza ate bano baawo okukola enguudo bw'abawa zaaleya 3 ate jjukira nti ye mu World Bank ajjayo zaaleyazi 8 n'atemako nga ye block bano abawaza aleyazi 3 bakoleemu era tagenda kubayita nti bannange mwebale kukola bulungi oluguudo kubanga naye akimanyi nti bakola gaddi bengalye tebakola bigatta ku nsi oba tebakola binaawangaala kyokka abasinga okumukolera omulimu nga bwe yagubaza era ne gukolebwa batemu genda onzitire gundi n'amutta weebale kunzitira gundi genda onzitire gundi n'amutta weebale kunzitira gundi weeno zitire gundi n'amutta weebale kunzitira gundi kati ekigambo weebale ku lulimi lwe ekigambo thank you ku lulimi lwe kiyitako nga kyebaza kumutemulira kiyitako nga kyebaza batemu naye weebale kunzitira gundi onyambye nno munnange ono weebale kunzitira gundi onyambye nno kakati okuba lwe kiri nti ku lulimi lwe tokuyitako kigambo weebale nga kiwunzikira ku bigatta ku nsi wabula weebala ayitirako lwe bavudde okumutemulira kikyobadde omusuubira okwogera mu maaso g'abagenyi kikyobadde omusuubira okwogera mu maaso g'abantu kyoluvaayo yakyogedde akigenderedde nedda kyamusimattuse kyalya bulijjo kyo kyeyafulumye oba olulimi lwe bulijjo kyewulipulakitisinga kyekyo kyeyafulumye I thank President Kiru Salva for killing people or for killing you because ekyo kyekimuli mu mutwe ate teweerabira nti ne Kiru ebaali bamutwala mu mwaka gwa 2013 paka eno gye buli oyo yatwala amagye ne gatta Abasudani kyokola Abasudani we basanga bannayuganda eri batigumbule kyekimuli mu mutwe kyovula bakimusimattuka omanyi singa nzirika bwemba nzire engulu singa nzirika nengenda mu kkoma bwemba nzire engulu ntandikira nnyo ku bye nnakoma okulaba ne bwemba nazirika emyaka 10 nga naleka Ronald Reagan ye president wa America bwe nadde engulu era nja kubuuza president waffe omulungi Ronald Reagan yali atya naye nga Ronald Reagan yakazibwako abakulembeze nga 5 kubanga nazendo zirika awe naleka ensi eri kakati n'omupembe Yoweri Kaguta Museveni yagenda okuggwamu ak'obuntu nga atemula butemuzi era kyekikolwa kyeyasembye nga tannagenda ku mukolo ogwo kakati era kyeyabadde alina okufuluma alina gwe yabadde okwebaza mu State House genda onzitira ono n'agenda n'amutta n'akomawo n'amwebaza nti weebali ku munzitira oyo n'akwata emmotoka ze ne convoy ne bagenda mu lukuŋŋaana gye yabadde gye yayogeredde eby'ekijeganga ebyo kati kino kye kyamubadde ku bwongo kyabadde kimwesibye ku mutwe nga bituttwa nga mwekiri kyo ne kiwaguza ne kifuluma kubanga amazzi bwe gabimba mu kidomola ate go ganoonya engeri gye gasobola okufulumamu singa ogakakaatika okugongerako ng'ate gajjudde dda go gafuluma
si lwakwagala konna nnyini kidomola wabulanga go gakimanyi nti wenzijula nina okufuluma oba nina okubimba n'enjiika kati ne Museveni ebigambo bye bataagadde kubyogera era bataagadde kubikozesa naye olw'okuba nti biba bijjudde nnyo bibimba ne biyiika lwakuba ekizibu biyiikira mu bifo ebikyamu si gye tuli wabula ye gyali abantu batudde wali president yebaza president munne kutigumbula nti binsimatusa I mean no singa ndibeera naawe nga gwe mukyala wange n'ompulira ekiro nga ndogootana Naume oba nga ndogootana Siteera nkwagala nnyo leka gamba nti omwami alogootana omwami emisana aba asiiba ne Siteera akuleetera mu kkuta era ggw'olya makombo tongwa yeekolera geegange nzizeeyo waffe n'abantu bagamba nti wakyogedde okigenderedde nga weewugguusa obeeko by'oyisaawo oba obeeko ne b'owooninga ne mbagamba ku mulundi guno omusajja mumuwaayiriza newankubadde omubi yayonoona mulumbe naye ku mulundi guno omusajja muwaayirize omusajja ekigambo kyasimattuse musimattuke lwansonga nti ekidomola bwe kijjula amazzi ate tekisobola kuyiika butto ekidomola ekijjudde amazzi ne kibimba bwe kituuka okuyiika era kiyiika mazzi kati ekidomola kye bayita Museveni kyajjula butemu kyabimba butemu kakati ate oyagala bwe kituuka okuyiika kiyiike eri obuntu bulamu nedda ekidomola kye bayita Museveni bwe kiba kyabimba butemu era kirina kuyiika butemu Museveni alwawo okwebaza baminisita be nti mwebala obukozi kubanga akimanyi abakozi tabalina alwawo okwebaza ba RDC be nti mwebala obukozi kubanga akimanyi nti abakozi tabalina alina babbi Museveni alwawo okwebaza aba security nti mwebala okukuuma abantu kubanga akimanyi abakuumi b'eddembe tabalina alina batigumbula ebiseera ebisinga abantu Museveni be yeebaza be bava ku mission enkambwe webala okunzitira ono webala okunzitira Bahiga webala okunzitira Kirya webala okunzitira Kirumira webala okunzitira Joani Kagezi webala okunzitira Kiggundu webala okunzitira Biriga webala okunzitira Muzaata webala okunzitira Kalisa webala okunzitira Archbishop wa Orthodox gwe bayitanga Yona Lwanga webala okunzitira Archbishop ow'Abakatuliki omutiibwa Omugenzeera Lwanga kakati abantu bonna oba abatemube abeebaza kumuttira abaali badde abakuuma ddembe be yali ebazizzanga nti weebale kuuma nsi abeebaza kutta ba RDC be waligambye nti yali beebazizza nti mwebale okunkiikirira bulungi eyo gye sisobola kutuuka abeebaza kutta talina baministers bakola bulungi nti anaabeebaza bannange weebale kutambuza minisitule bulungi talina bantu bakola bulungi nti weebale kugatta ku nsi olulimi lwa Museveni ekigambo ekisinga okuyitirako genda otemule oba weebale kumutta nkiddamu genda omutte oba weebale kumutta kyekigambo ekisinga okuyita ku lulimi lwa mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe kiba nga kyekigambo ekisinga okuyita ku lulimi lwe ng'olulimi lwe lwekisinga opracticinga ne bwali balina kyayogera kirala nnyo era olulimi lwe luliyitako ekigambo ky'obutemu kubanga kyekisinga okufuluma mu kamwa ke nga Bayibuli we yagamba nti kyonaalyanga kyonaafulumanga kakati mwami Yoweri Kaguta Museveni alya nnyo obutemu kyova olaba era afuluma butemu epipa eya asidi bwebimba era efuluma asidi akacupa ka soda bw'okanywa enyooti era kayiika soda tekayiika kintu kirala nti oba juice kubanga soda yakajjudde munda kakati n'omupembe Yoweri Kaguta Museveni ne bwe walibanga waliwo nsonga ndala etya kakati huyo yabadde mu bagenyi ne bwaliba mu bagenyi omanyi omwana ewaka singa tomukubira kufuuyira ku lujjuliro abagenyi lwe balijja mulibeera mutudde ate ali kuswaza so singa wamukuba ng'abagenyi tebannajja kakati Museveni olw'obutigumbuzi bwe akitutte nti kya bulijjo kati ne mu bagenyi era alagira ddala ensi nti bannange zeeno ndi mutemu
Kaakati nno Mwami Museveni yamala okuswaza munne kati yeesuula mbu ekimbe kikubye wa ssebo. Museveni n'obubadi bwe tebukoma bannange. Naye Museveni anaakomya obubadi ku nsi ya Katonda kuno. Musajja akoze bubadi ono, omusajja ayagala obubadi, atambulira mu bubadi. Naye nga Yoweri Kaguta Museveni ofa ki n'ensi? Olowooza ensi eno ogenda gikungula mukama waffe nga tulaba nga batagenda gikungula. Ofa ki n'ensi Museveni, obubadi bwaki? Bukati yeerwazizza naye bannange. Anyway, baganda bange, mikwano gyange, Museveni katemba we. Mumuleke afiire mu firimu ze. Yeetwale nti bamuswazizza munne kati yeerwaza era tension emuddeko kasajja kano.